nange bannange mbalamusiza abannange bampuliriza esebo njebaze nange nkyebale amanya sebo amanya gange Kabuye Ssembuga esebo music atambula atya nziki muzibu si wakusajiramu kati esebo general music nga gwe omulaba mu Uganda music abamukubira abakuba bakubira abantu abanyumira sinaye nkuba byange esebo abanyumirwa tugendera awo esebo goli mu kiki ekikadde mu kikadde kyange bakira kikadde ogamba kikadde ki bagita waliwo kyemwateekako ku Serena bakita tugende mu kikadde sina kikadde kyokka n'ebipya mbirina nina ennyimba empya kayimba waliwo ennyimba ze naddamu nzitereeza Sheira namuddamu naye kyanyumira nnyo abantu baagala nnyo yakyasooka nenzira mu lulimba bayita ebisaanyi kale nenduddamu nalwo lunyumira bangi nobeerawo olimba baluyitanga wataba walayisula bubi lukiyanga sirinaye nemuddamu ekikulu bayagala nnyo ennyimba zange enkadde nenziddamu nenzitereeza bupya kati ne titles nenzikyusa kuba olimba bwoluddamu okola title mpya tosaba ti lukiya olisaba olimba lulala ate kuba title mba nkyusiza naye nga ki ekikukumidde ku mutindo ebbanga nebbanga ekinkumidde ku mutindo kuba kyenkola nkimanyi kuba ngenda okufulumya ekintu nga netegese so kizibu nnyo okunkyawa kizibu nnyo okunkoowa kuba naye mba nze mu lutalo nze nava dda nga ndi muyimbi wa kwaya oviirawa natandikira St Joseph Katabi nali muto nnyo mu nasale twaziyitanga emwento emwenkulu ne which is the same sense emwento emwenkulu nagenda Bukasa Primary School St Rosias wali Sentema Temangalo nenyimba nembeera nga kwaya master awo nenvaayo nagenda mu seminary Nyenga nayiga natandikira music as a subject nenkola music nenjiga ne gita nenfuna ne gita yange mu stories empanvu gisobola kwogera kati well nenyingira Eruwamala bandi ye nemba nayo ne mumasomero nalinga twalina bandi Nyenga seminary twalina bandi yaffe ya Lukoba ffe twali Bukalasa mu brass ya father na Mukangula ffe naliwa brother egindi Nyenga naline lecturer yali father Sebayiga Joseph senior ati bali babiri father Sebayiga Joseph Sebayiga n'omulala Joseph Sebayiga ali nsambi oba simanyi kati yali nengamba oli omuzeeyi yafuna okufa kati by the way eyo gye nasomesebwa music as a subject father ya Charles Kaizi navayo nengenda mu Brothers of Christian Instruction Rubaga nange nenzire Kasasa ojongoberera era Brothers of Christian Instruction ab'Ekisubi Kasasa Rubaga Mubende sibeewo n'ekitovu fakati nemba waliyo bandi yaffe naye era bwe navayo kati music nali maze okumuyingiza mu bwongo egyo myaka ki myaka gyadda nnyo nga temunazaalibwa njogera myaka kijotegeeza we natandikira abo nkubidde emyaka egyo gye tugiriddemu egyo gyabbaani woviira ku Nyenga enyenga nayingira enyenga nga olutalo lwa Obote lwakaggwa nga Museveni Obote ayingidde Amin ayingidde that was 79 oba mubimanya abo time mukyotegeera 1980 naye nagenda enyenga mu 72 Obote awamba 1980 nze ebintabula kati bakyusa nga bikooyi buli kaseera bakyusa ate ono kati gundi ate okero lotwa ate Paulo Muwanga nze byannema okutegeera siri politician wabula emyaka mbanje ejjukira bulungi nengenda bwe nava mu byamasomero ebyo nengenda mu kitongole kya gavumenti kino nga nkoleramu National Housing Corporation bandi awo ne baŋŋamba Wamala yaguze ebyuma Eruwamala yalina yasula Nakasero Road liringa ku TV o St Church ate nga nze nkola wano nga Chorus the King waliwo National Housing Corporation bwe nali nkolera natambula butambuzi nabigere nenyambuka Wamala musanga ne musaba omulimu njala kuba solo nga akwata mu solo nenjikuba nanzalawa yeta nga tujja genda akawungeezi tulabe twali tulina show Kwantalaziini by then waliwo ekizimbe bakitanga Kyantalaziini naye nga kyali National Housing Corporation no kyali kya Uganda Hotel rather so nyoba okukyogera nangamba omuvubuka oyo omulabe akubagita bamuyitanga Ekudo John ng'omusajja omuteesi oli akubagita bandi eyo generally yali aba school leavers nze nvudde Rubaga olwo abavudde e Buddo
waliwo St Mary's ba St Mary's lwensonga nti bamala yali yakagula ebyuma ngateneza asasuza abantu ate nga atukwatirawo mpola mpola afunye kikonde nga ogenda ako well history wange wa music bwatu yatandika nembeera musajja w'amaanyi nalinga ko nyimba za Jim Reeves Kampala twalinawo bandi eziwerako nga Africa Band Thames ya Peterson waliwo bandi nyingi Cosmos zaliwo nobeerawo Africa njogedde ne bandi endala nyingi zonna zikubiddemu nze nalinga mpulira nabeera nnyo wamala ebbanga ddene emyaka 12 nayigirayo nnyo kuba gita n'okufuwa saxophone bw'ove wawamala ng'oddamba ebyo awo ntambudde bandi nyingi awo then omala namalina n'emyaka 12 mu 89 n'agamba bannaye nze ngenda kukola birala bandi njigaddewo olusala essanja oleeta namunyeera kusaasaana kiriyo kyenju ekiraga namunye ekkubo ne tutambula awo ntambudde ngenze mu Central Volcano nvuddeeyo ngenze mu London waliwo bandi bagita batanjirabidde nyingi nnyo bandi zentambudde ya Mulindo Omuwonge njitamu natukubye ne Mulindo Omuwonge nalubale Popsi naye kati nabivaako nagenze wakatulu bwa majensembi okubira mu bandi mu Diamond jensembi okubira mu bidongo kati ndi freelance kati gwe tolinawo bandi yo oba okikubanga bandi sizaagala kuba manager wa bandi wa director ebizibu by'abayimbi bannange mbimanyi bajja kunomya omuntu ate nakasunguyira bwentyo music ono batugamba nti olinamu omwana ekyo tukireke ku bya famire tuyogera music ebya famire sibyogera ate twogera ku music kyenjagala nkubuulire abaana bangi abanga abayimbi naye abamu tebabalabanga ko abalaba balabye ngani bangi mubalabye naye nga temumanyi nti bange nze sina abaana bangi naye bonna balina ba professionals ate bonna basomye Mamaze Makerere University nzina omwana omu atatutuse Makerere yataani yalimu bulemu ye n'agaana semester yakomayo semester 2 naddukayo Makerere ngayagala genda South Africa kukola naye sina sente za South Africa naye muvaako naye bonna bamaze Makerere abakozi ba bitongole naye nga bayimbi mu kwayazi okuyimba tekitegeeza kuyimba mu bidongo byokka alina abakwaya bakoristers bangi okubeera mu production okubeera mu sound ninawe wa producer gyali ninaye abayimbi bakwaya babiri n'abalala bakyali bato omulala akyali ali mu mwaka gusembayo ndoze Makerere University yekagwe nsigaza omutu asembayo byebyo naye kikyowevuma mu music ono sirina kinevuma mu music ekitegeeza byonna obifunye byewali oyagala omusajja nzimbye amayumba etali nyumba nsomeseza abaana bamaze nvuga emmotoka kiki kyetyo kyobunjagaza ate nina ne ssente kati banga ngambye nti jja tugende tukoleko wano nzijja kubeerako mu bantu kuba nteekwa kinkakatako okuyimbira mu bantu bannamasaka mwebale nnyo okunjagala nze mpurufu nagye nkubidde Masaka yesinza nzikimina mu mutima gwange abamasaka basinga okunjagala nakujjanga ne Katolo Lwama muno mu Masaka ne tutambula nze nkusize ne Masaka ogwo bakuzaala mugwe tewali katundu ke situuse mu Masaka naye nkalo nandu nakasente bampa gwe simanyi ne bubaka kibo waba producer bana abakuba ebivuga ndaba bikyuse baproducer balina ekizibu kiri kimu batandise okwopa ennyimba bazijja Nigeria bazijja mu America tugambe yonna generally nga bateekateekamu obuntuntu bwabwe ne balimba abantu kimu ekyokubiri omuntu bwabanga aleesa oluyimba omukolera oluyimba kasita ozibanga muyinza obutakitegeera kyengamba chord progression endongo betambula kwa bwawulira nti oluyimba luno lufaanana na luli tatagala ng'ayingiza ono generally ennyimba nezitateka okufaanagana nsonyiba sisobola kwogera ku bantu abanumya omutwe nayimba ebigambo bibiri n'atunda kyobola bateekamu sente nyingi right naye era sente zimala ekisera kiba kitono nnyo wiiki nga 2 mwezi nyumba ne luggwako nga takyalina mukka ffe twakubadde ennyimba ezange ezendyako sente za myaka 20 years nakuba ebisanyi bimbunyemunye mu 2001 ate Sheira byonna ebyo nabyo kuba myaka egyo gyemabega ddala n'abasajja bakakuba ennyimba myezi 2 obwavu nze ennyimba zange zimpadde ku ssente ennyimba nkadde zo sobola tukuba ne Maddox akuba kikadde naye nkuba kikadde n'Africa okuba kikadde zitulyako ssente kitegedde zirina ennyimba nga 6 bayimbi banno bazigire
Mbatya bawulira bawulira tebasobola kuwulira bagamba mazalawo byamu bya kikadde bazalawa ye nga mbabuulize sibawana budde kugera n'abavubuka nsanyuka busanyuse nabo nga mbagamba mwebale kukola Bishop Kagwamu neyiba wange ewaffe eri ebuloba era amanyi ebulenga wa taata ewaffe nyini mayiro nduzanga 2 okuva ewange nze ndi Kalambi so baganda bibona tusomye nabo era mwagala nnyo Bishop Kagwamu kuba mwewuliriramu kuba muntu waffe nze ndi ku butaka waffe Ebbira Kalambi kwatakwatanye Kalambi n'Ebbira ebyo baba